Bobi Wine ku lunaku lwa Easter yasanyusizaamu munnange abantu be Magere ate nga Paalaso atendereza nakyala munnange wali omuyimbi Nina Rose. Side eno bamita Jaminante era nga nsinziira ku Jaminante Yugi ngenda kubeera nga ntandika wali munnange ate ne Bobi Wine ate maaso awo njije bannange ne Paalaso nga atendereza mwana munnange ate Nina Rose. Agwana munnange ate ekya MP oliya munnange ate byabadde agamba ngenda kujja maaso awo katusooke tutandike munnange ate wali ne Bobi Wine kakati nno olunaku munnange olwa Easter era nga lwatambwidde ddala bulungi nnyo munnange side eno babadde Magere wali era nga munnange omukulu yayise munnange ku bantu wali n'asooka n'abawa mukaawo ku music n'abakuba mukaawo omubimba era nga bwe tulaba akatambi ako ndowooza okalengera bulungi. Banyumiddwa nnyo bitya wali n'abagabula era nga bolaba ekifaananyi ekyo kw'ossa ate na wali omukulu Bobi Wine bamuwaddeko ku bintu awo ndowooza enkota y'ettooke ogirengera n'enko ku muganda wange kyabadde kiriya nnyo ku lunaku munnange ate olwa Easter kyatambwidde ddala bambi bulungi nnyo era nga boogezako okulaba kw'ossa ate nakakatambi kabadde katredinga wali ku mukutu munnange ate gwa TikTok esayidi eyo omukulu munnange ate Bobi Wine era nga bwenti bwe mukyekinzeeko kakati nno obubaka leero bwe nkoledde munnange olunaku olwaleero ndowooza tukitwaye nti nno bwa NUP munnange side eno era nga wali omukyala munnange Nina Rose tukimanyi bulungi nti nno ali mu kujja munnange ate ku kya MP kakati nno mwana mulenzi munnange Paalaso yabadde ku show emu esemba bule era yamutendereza wali andudde naye ebbanga ng'ate mukkiririzaamu ekirooto kye talina kyeyantumye nze namulabye bulabi nga zeeno bamuyita Nina Rose. Timu Nina Rose muliwa? Timu Nina Rose muliwa? Nze sitera nnyo kwetaba nnyo mu byabufuzi bampise mbigendemu naye sibitegeera bulungi. Nze ng'omuntu byannema okola ki? Byannema okutegeera. Ne Nina Rose nkuweereza message eno nga nkugamba bw'oba oli ng'oli fit ng'oyagala kubeera n'abantu basemba bule olina obuwagizi bwange mbadde naawe oli muntu mulungi wasoma ebitabo weeyisa bulungi sifaayo kyonna ky'olina nze njagala Nina Rose ng'omuki ng'omuntu mbadde nsaba abavubuka b'essemba bule mukkiririze mwani guno omulembe gwa .com tukooye abakadde okutukiikirira abatamanyi nakozesa intaneti. Timu Nina Rose muliwa? bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde era nga boolaba ku katambi ako akatambi nnaako omukyala Nina Rose yabadde akatadde ku peegi ye ya Facebook era nga kabadde katredinze nnyo wali ku mukutu munnange side eyo bwenti bwenkoze era nga bwenti bwenkyekinzeko ne ku mwana mulenzi wono munnange Paalaso nkugambye yabakubye omubimba wali ate kyabadde kiriya nnyo mwana mulenzi munnange ate Paalaso era nga bwenti bwenkoze ngenda kubeera nga nkomawo kakasa nti no video gimpera like kusati n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.